Other performers or musicians from other regions not here? 80%. Okay. Gavumenti ng'ekyagenda mu maaso n'okulaba ng'ekulaakulanya bannabitone okwetooloola eggwanga omuli abayimbi bannakatemba. 2021 fenga Operation Wealth Creation nga tukulembeddwa coordinator waffe gwe bayita General Salim Saleh Akandanwaho Caleb. Twagezaako ne tutandika okuorganizinga abayimbi ne tutandika okumanya kiki aba artists kye beetaaga. So kitutwalidde emyaka 4 okubakuŋŋaanya okumanya nti bava mu ministry ya gender esobola okubasapootinga era abasinga batandise okufuna ssente. Gavumenti okuva mu 2021 mpaka kaakati etadde mu bayimbi ne ba creatives yakateekamu almost billion 4. So mulabye wano abasinga batandise okufuna ssente abe Northern Uganda bafunye ssente. We lutuukidde olwaleero nga bannabitone bangi baganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti ez'okubayambako okwekulaakulanya. Ssente ze bagaba ssente zigenda mu ssaako zaabwe, so osobola okugenda mu ssaako weewole ssente osobole okweyamba. Ffe nga Operation Wealth Creation omulimu gwaffe gwe baatuwa kukola kujja bantu mu bwavu. Wakati mu kunnyikiza enkulaakulana eri bannabitone, Sylvia Woli okuva mu Operation Wealth Creation bategese ekivvulu ekituumiddwa Uganda One Festival n'ekigendererwa ekyokugatta bannabitone ku kisaawe Kololo ekinaamala ennaku 2 okuva nga 8 paka nga 9 omwezi ogw'olubereberye 2026. Ekisooka ndi wano nga director wa operations mu Operation Wealth Creation office ya president. Then ndi wano nga also organizer owa guno omukolo omunene ogugenda okubeera wano e Kololo January nga 8 ne 9. So okuva tugenda kuba katu registeringa mwena bali interested mu following ku Uganda One Festival. Musobole okuinboxinga mutuweereza amasimu gammwe buli omu amanye engeri ki gy'asobola okukola ki okukwataganyambo. Then tumanye gavumenti egenda kubayamba tutya ffenna okugenda mu maaso. Kino tekikyaliko nti kyoba kyamu ndi mwana waani. Ono agamba nti ng'oggyeko kuŋŋaanya bannabitone awamu mulimu n'ekigendererwa eky'okutunda Uganda okwetooloola amawanga ag'enjawulo nga bayita mu festival eno. Music obutale ensi yonna tugenda kuteeka Uganda ku map era kyova olaba eno gundi bagiyita Uganda Festival. We are one. Eno festival egenda tuleeta ffenna bumu. Si ba Kampala bokka naye region zonna mu Uganda zigenda kwegatta. Tulina okwegatta ffenna nga bannayuganda tusobole okuva mu bwavu. Nze ndi fashion designer. Kati okubeera nti gavumenti enzikiriza okukola nabo okumala emyaka 8 nenjitegeera gavumenti nga bwekola ate nga nali designer naye kakati ndi wano nze maaso gammwe mu bitandala 2. Nina experience mu private sector, nina experience mu gavumenti. Manyi ssente mu gavumenti weziri. So mulina manyi ssente weziri wetusobola okuzijja okusobola otuyamba okugenda mu maaso. Bano era bakakasizza abayimbi nga bwe bagenda okuyita mu pulogulaamu eno etuumiddwa Uganda One okulaba ng'ensonga ya copyright eteekebwa mu nkola basobole okuganyulwa mu biyiiye byabwe. Through Uganda One Festival, we are going to do a restart, a reboot to make sure that music pays. PRS has not been able to pay effectively, but I'm here to confirm and reaffirm to the country that UPRS has reformed, and now we have created systems where music must pay. We have rebranded, and our new tagline is "Let Music Pay."
We are celebrating 40 years in existence. UPRS was incorporated in 1985. And right now, it's 40 years old. So we are celebrating 40 years. So within these 40 years, we are going to kickstart. And we are starting with the Uganda One Festival. Through Uganda One Festival, we are going to do a restart, a reboot, to make sure that music pays.